Kansoke Cyrus wabaddeyo mu kuziika njalo tusigira ekifaananyi kyabaddewo ddala. Okay, ekifaananyi kyenyinza okusiigira ekyatuyambye abantu abasinga babadde ne ku page zo, abantu babadde ku TVs ez'enjawulo, naye abantu basobodde okujja, in fact mu entertainment yono omuntu gwe bazzeemu okubanga okuziika mu maanyi, so that bwetwalabye ba Bad Black bandi bonna kumpi ba Palaso bagenze oyingiramu nga abantu balowooza oba tebazze, naye bagenze ne tulaba Palaso yennyini ng'akutte enkumbi n'atandika okubanga yayamba n'okuyamba blogger bonna okusimakiika exactly so like so Bajjo oye yavuddeyo n'ayogera mu busungu obungi. Up to now I can say media as in Uganda tufiiriddwa, entertainment as in Uganda tufiiriddwa, and of course wetudda ku ground is a family member like abadde ne family ne family yafiiriddwa at large. Njagala just kugumya mitima gy'abantu. This is not new, si kipya, and of course it's still happening. Mu kiseera kyekimu ngamba kimu nti ffenna gikku ffenna we tulaga. Yes, abalabi baffe abalungi atubaagala nnyo era gye musiza okuba nga mutulaba. Handsport Live of course olunaku lwaleero tusazeewo tujje mu mbeera bwete exclusive wonders ye show Wonderboy UJ YouTube channel. Kindly subscribe oba tonaba then subscribe and keep following us. Ekintu kino tubeere nga tukivudde ddala nate era Big Daddy ye mumumanyi kati tubeera naye Big Daddy soko obuze kubaza. Nsanyusa obbalaba naye. Assalamu alaikum eri abasiraamu, mukama yebazibwe eri abakristaayo. Big Daddy omanyi bbanga lyetumaze ffenna simanyi ddiini yo oba tolanyo salaamu. Mbaagala nnyo ate of course mwena abatugobera ku mitimbagano emitala amayanja abali mu Qatar, Abu Dhabi, Dubai, bwe tuyingira USA, yonna spine mbaagala nnyo. Of course I'm Big Daddy okuva ku Baba TV and of course entertainment we are doing this. Yanjagala okwebaza buli muntu anjagala. Bantu bakwagala beegoledde ddala okwagala. Kyo kirungi. Naye oli wa ddiini ki? Otola salaamu omwana ogamba mukama yeebase. Ndi muntu w'abantu, ndi wa Uganda. Ndi muntu wa Uganda oba oli wa nnono? Byonna. Ekintu naawe kyabadde abasingirako ekintu kimu, Isma si ye muntu abadde agwa mu politics nga so omwogerako. Isma tumulabyeko ng'azanya emizannyo mingi nnyo. Agenza okufa nga yayimbye oluyimba. In fact ekyokuyimba kijjeewo nga yaloogedde. Yes, it was a yayimbye. Teyayimbye. That's rapping. Because anything so meaning entertainment gyabadde ate era abadde alwanira ekintu kya entertainment being a blogger. So nze ndaba personally nze mufiiriddwa course is a kind of a man gwe mbadde nga nkolako emboozi nga ndi kumpewo is a guy gwe mbadde nga nkubira ne mugamba you know what this and this. It's so sad just of recent twali twakwogera nga alina ddiiru gyampitiramu era omusajja kakalaamu afiiriddwa nnyo. Abadde mu muli gwa kakalaamu mu media wano abadde mu muli gwa kakalaamu. In fact yamugulako n'ama t-shirt. Yes. I remember nga mwebaza okubanga okuva yatandika omuteeka ku pages ez'enjawulo yali afuna following up nnungi. Last year twagimalako nali naye nabeera nnyo naye bugoloobi. Takwatulaba omukulu Cyrus. Yes, amani agange bampita MC Cyrus as usual, all the way from Nice TV and 100.2 Galaxy FM. Nga njambe baze yona gye musinzidde okubanga mukola nga twagala twebaze bana Uganda mwenna asobodde okubanga mwasobodde okujja ne muziika muganda waffe Jjajja Ichuli moyo gwe Katonda agumuze emirembe ate nenjogera okweyanzwa mwami Hans webale nnyo taata okubanga abaana bawadde live obwedda basinga bonna bakebera wali okuba okukyazembu wano okkawe basibuka amazima n'obwenkanya. Thank you so much. Muli buli omu ayina engeri bana abafuzi ab'enjawulo abantu bonna kumpi abasinga balaze omukwano Jjajja Ichuli ate abamu yabadde alowooza tebamwagala naye wano balaze ekintu olina kubadde bamufollowing ate badde bamwagala. So wabaddewo ekibadde kizibu nga abantu bwe bafa kati ng'ono nti abalina abadde akuba ensinga evaayo ng'eseka naye ku Ichuli yatulaze nti abantu tebaavuddeyo. Kubanga twalabyeko muganda wange yabadde ani omwe wantu batuugira mazima twalabyeko muganda wange Tough B ng'ate alinga ajaganya kintu kibi nnyo ekyo yakakolaako wantu tulabyeko ebintu bingi nnyo Tough B yennyini yataako music n'agaana okukola naye neyatebamusekerera teyakola. Nalabye ne guy yakola prediction nti Ichuli alimenta okufa nga mukaaga oba mwagirabye nga mukaaga whereby they claim mulimu bannabbi anti babitadde mu politics nti yavudde mu no. I'm not aware of that. Naye nga kyonna kyekiri tusigala ku kiri nti twamutaddeyo abantu bena lwe tetwabalabye nnyo
babaddeyo abamu because ate nga gyabadde akubira ekikopo nera team MK bakiikiriddwa muganda wange Frank Ashumba twalabyekaawo omukulu yadudde mu State House n'agamba omukulembeze wana abakomyewo family ye bajja kugenda osobola okuba nga bamumitinga omukulembeze kwegamba kale nabo bennyini banyoleddwa wamu so that kale tutwalabyemu abantu betwadde tusuubirayokko ab'amaanyi ennyo ng'adde aboogera na at least on behalf of government waliwo yabakiikiridde so that okulaga omuntu tabadde waliwo omuntu ajja n'ayogera obwogezi naye unfortunately balaze badde bamutegeera badde bafulowooza tuladdamu ofuna abantu abahitinga on the go there is wisdom kaye I have wisdom kaye kati kino tekyalaze kifaananyi nti sebo bw'oba okuba sebo tosabulira ddala kwenyama no the point is nga bwe nkugambye nti si yasoose bangi and waliyo statement ebadde esinga okukolwa nti tya nnyo oyo atwala omubiri n'omwoyo ekitegeera katonda but ono atwala omubiri is not a point whereby the voice is still rising tusigala tutambula nga bwolaba nti awava omupoliisi oli wamaani waddawo omulala so there is a replacement always right now tulina abaana there are people I give credit abasinga by the way bali mu buwangaguzi nti ebintu babikolera bweru I saw the likes of Governor S. yadduka Uganda I saw the likes of tulinawo this Lucifer Lucifer naye ali bweru n'abalala bangi abaliyo Junior is among the boys between one right now Junior wa bavubuka is what I can see analina ye bugolobi nga tulina business gye tukola n'abasama bena yintaza by then kati n'avaayo nga ino okadvocatinga for Mukabya Junior netukola bulungi buli kimu nekitambula bulungi naye just no death kyekintu ekitali predictable ekitalina ntegeka nange ni mukwogera wano nyinza okufuluma wali eyo nebuuza ku machanti Handsful live agamanya gange hadile Big Daddy wano akuva ku Baba TV then ndi wano ne MC Cyrus akuva ku Nice TV mwina waka nawe ekiri ekigande bayinanya so nyala tumalirize n'ensonga y'ekibiina ky'abayimbi ebyakolera federation ne bannange walindese kwano jo walindese nnyo kuba wano labika oyagala kunkubya amiggo however I say wuma yagudde kyekisooka wuma yagudde sindi bali mu bbanga sindi takyalina ki kabineti yonna reason being sawa eno kati remember kati buli muntu okusiza kwa creation ng'ebyo bitambula kiba mugundi njirina yonna kuba basooka ne bampa rwaf yabasooka ne bampa rwaf yayo nga bakagenda bugenze mu meeting Eddie Kenzo the president vice tulina Shiba Kalungi tulina Paraso we have Juliana Kanyomozi then awalo treasurer when we come to treasurer ekifo kyo kwa bebe kulu ekyo bakitankanye nnyo bebe kulu simanyi lwaki bamutankanye nnyo ku because ndowooza tali fit okubeera mu ekifo just ndowoleza abantu ndowooza you true ate nga bebe kulu ndowoleza abantu yasinga okusika oluseke so that at least waba ina connection ne bali abasajja kibangwira okumuwa sente but the qualities wanga baso naye nga qualities z'okuba mu ekirala anyway ndowooza asobola okuhandolinga money because he has money ayinza obutabeera na mululu tosobola kuwa muntu office bonga nawe sente wenyini babaddewo kumusaha akyabanja ajarula bamubuusa osobola okuyimba eggulu agamba tali bwe gatuuka eggulu waliwo wenyini webadajja kugamba Hans kati nga tugambe wali mu kyawuma tubale tulaba Hanson bali luno bino ebyo biwamba omuntu nawe wenyini baba ne targets nga babiraba that's why kino ekibiina kiyinza oba kyaze naye nga kiyinza obutasikai kati lwaki sindi tebamuwadde one of the questions bwe baba balaba targets Nina Rose yandibadde kuba security Nina Rose is disciplinary agenda disciplinary gani kubanga twasise mu bingi kalabye ennaku ako kanyabo tekeeguya kati asobola okuyita bebe kulu n'amugamba tulano ne saha tulewa no alina kabineti naye agenda kubeera ne kabineti ye bwe kimusukkako nga dda wali ekigambibwa nti bano beegassirwa akasente ketumanyi ffenna biliyoni 4
Yes, I hear there is some token coming. asatu oba ana Mulimu sente ziri mu kujja naye tulinde zimale okujja tulabe. ate awo ekigenda okukoma. Yeah, tulinde zimale okujja course mulimu eyakakooti nze n'angamba nti music industry ekibuzo kiralo babuza yateredde tesobola yayonoonese kwegatta eyongedde kuggwaawo awo nyini hanzi ne kugamba bazze bakola ebibiina ekya superstar ekya bakamiliyoni wakira bakyaliwo nekivaawo ekitegeeza wuma ejiyinza osigalawo mbuza lwaki because kati zino seto zina amalovaayo ojjalaba abantu nga baliyawulamu ate bakole nerekirala bakole ekirala because sigamba ekyo kiyinza obutalabika ku lw'ensonga edikenzo ayinza okwagala oprovinga ensi of course muntu bw'asookiriza mu edikenzo kyekiri ku bayimbi baffe wano bano we banaabanga bafu wansi ayinza ovaayo na reactive anti edikenzo being the fact nti si musomi asomye bukulu being the fact nti abadde lucky atambudde amawanga katonda amukwatiridde kati ayagala oswaza munnayuganda amwogerera nga kasukusi Jenkins baani alina obbaswaza bweyabayo okubaswaza kwalina okukola kulaba nti ajjayo amazima alage nti at least asobola okukuuma ekintu kino bamulabireko ng'ekizambu Kenza alina obudde ajja kubeera because president wetaaga obudde bavaisi bali bana naye vice omu teyalabikako that's a failure nze gye nalabirawo yes. This was Juliana teyaliwo. Don't you think this was just bamuteekewo bagambe nti Juliana wabakwali bano abayimbi abalala basigadde abali wansi bajja kugiwa trust segera kamiliyoni waba waali trust abayimbi abalala mu pothole gye nalaba nti they left the so-called legendaries abantu abamanyi ne Moses Matomaali omo Asilva Kyagulanyi oyo bamwebasa matovu bamwebasa nnyo that would be among at least kuba vice okitegeera yali badde kuba vice oba watifula tajja kusobola na kukibeererawo nnyo ku matovu nera posi era gyaliko nga nene bali ba advisor abasembayo biki matovu mbadde musuubira mu kifo ky'obwa research and staffs okitegeera course abaddewo buli kimu at least bingi byalina ku mutwe owa research was it Daddy Andre bamuwaki yes Daddy Andre kati Daddy Andre akole ki ku research kwegamba akakiiko konna that's why nkugambye esaawa zino kyebaliko abasinga bali ku luseke because ogenda laba ekizibu ekigenda okugira sente ezo nga zimaze ofuluma ogenda laba okweyawula so that at least kubanga bayimbi bagezezaako bambi okwagala okwegatta palasi wabeera nga vice tekimugaana akasente nga kazze naddala nagamba tuddayo mu superstar kyekyo bakamutomeza emirundi esatu jasi bakolaki bagamba bakati under the federation mwena mukizigala nti mulyo ate singa otuluma munaye kutomezaamu n'abasajja abakulu kati nga Moses Matovu kyannoomya nnyo nti akakiiko kabadde ka misinde yakwekubira mu nsi mujjangu tuli ku sereni not to talk about sereni nyimanyi ya Genosali Musale and of course Genosali Musale is the industry now naye just organization ngeri gye babiddukamu kuba kati bwoleka Freddy Sebat tulina abazeeyi ababadde mu nga sobola girowooleza Freddy Sebat yalibaddeko n'ekifaata ekikiwaabi kadongo kamu bamuwaani mpozi kadongo kamu yali gondi ono William Sebat I think it's Freddy Sebat naye bakimanya agenda kukkulu ekyegeera kati balina abantu be basibye nga jasi babasaayo sinakindi nga because nemuuma wenyini bamwawaali bwakikwe nze nakomye ku eyo eyafunye nasooka nenfuna rwafu wanu nga namanya teganaggwayo then ne bandeetera eyokubiri kati bino ebyala biddiridde wansi kuba fokasi yange yabadde waggulu naye muntu omwamu chance n'olaba shiba waba asobola okitwala sigamba mu muntu oba asobola okitwala omwamu naye n'avugamu n'olaba because essaawa zino shiba ayinza obbaako nane bakyusa ogenda laba ekibiina ekirala anti kati shiba bade asobola okukwatagana ne Kenji reason being bwana bwambaata nti shiba naye ayinza okwagala oprovinga the enemy is wrong okitegeera okolaga nti she can work okitegeera from karaoke to golofa so she can hard working lady naye nze kyenyiza okwogera ku ekyo anti ze nabira ddala nga bano bakyali
ng'ogyeko ebyogerwa mbu sente nakinaki nze ndowooza bandifunyeyo administrative team nga babimanyi nga bwe kiba kyakufuga ng'oli amanyi yasoma human resource amanyi how these companies work bwe kiba kya sente bebekulu alina omugezi ng'amanyi ebyensimbi naye hanzi nga tumaliriza nzija sinjala kukubuulira ngezaako and I'm trying my best ndabe nti I put a stone in the frame kyobola bantu sifaayo omuntu yenna ali mukumpewo sifaayo yenna nvuma kumpewo nga nabyenjola navaayo nenkola pointi yange neŋŋamba ddajjandule va mu nnyimba z'abaana osegeera yuga tunes eyamukulu gino sawa yavaayo nereeta ennyimba z'abakadonkamu nga baziddamu naye yaddamu ennyimba ng'olaba ekintu akola lwakuba yasasulwa sente agoba sente we talk the fact bitamukuvaawo we are trying to talk the fact tugezaako kulaba nti twalayininga industry nze eri omuntu yenna agenda okunda bubi ojja kundaba bubi but I tell you the truth kana akabiina kali ku sente nothing's going to do for the industry tebalina kyebagenda kukola mpozi these personalities abatona bagenda okuvaayo nga bagala to provinga nti bavudde mu ghetto they can be something and add to the country the likes of Eddie Kenzo Shiba Kalungi Fred Sebata ayinza naye Fred Sebata abonzi mulimu abantu bangi nnyo kyalina nnyonta twalaba bazex birangirangi basashoti bonna nga bakomeyewo so okiwamu oyinza okwesanga n'ekibiina okukomawo obuto awo wennyini baali bamaze dda n'obbooki naye nga fe tulabanga abeegatta omanyi abo tebeegatta nga tewaliwo akayitika kati ekigenda okuddako expect that team gye baleka muwuma nabalabanga bakuba emmesa mu group kwa WhatsApp and wait for this week leero Monday girindirire it will be among the story trending of course balina okuteekawo embeera automatically in this of course I expect things to rise sahano yali yesibye ku gome at least baali munyizeeko samwe ne bamukuba akalulu bamukuba akalulu this balance statement omwana omuyangambye ku mpewo njagala otunuulire kabineeti eno onoonyemu owannuuka zex birangirangi nga tonna bagenda zex birangirangi kuba meka